Abasuubuzi abali eyo 40 abaali bakolera mu katale ka Central Market mu kibuga Mubende wabula ne basengulwa mu mwaka gwa 2020 olw'okukaddaabiriza balumbye ku kitebe kya munisipaali nga baagala okunnyonnyolwa ku nsimbi ezibagibwako obukadde 4 ku bukadde 2 okufuna we bakolera. Kidiridde Minisita Haruna Kyeyune Kasolo olunaku lwa jjo mu lukuŋŋaana lw'ababaka b'akabondo ka NRM mu Buganda akayindidde e Mubende okutegeeza nga bwe watali muntu yenna alina kugibwako wadde ennusu okukolera mu katale kano. Abali ku mwaliiro oguddako miliyoni 2.3, omwaliiro ogusembayo miliyoni 1.5. Kaawo yaliwa ani yabalagira ye pulezidenti yazimba akatale, abakyala bannamwandu bamulekwa bakoleremu. Abasuubuzi bategeezezza nti kino kirabika kigendereddemu kubaako bekireka ebbali ekitali kya bwenkanya kubanga ne gye basengukiranga akatale kazimbibwa balabiddeyo nnaku. Twagezaako okwogera batusalireko kituufu ne bagamba mute tujja kubasalirako ne tugamba gwe mutatusalireko ekizimbe kijja sigala nga tekuli bantu. Ne bagamba bwe muba temusobola kikolerako abalala bajja kukiyingira. Ebizinesi gye nali nkola ey'amasomero yali egwa mu textile naye nesanga nga bantedde mu tailoring. Batailoring baba babyalanyibwa bweru ku mbalaza. Oluvannyuma meeya wa Mubende Municipality Engineer Innocent Sekizivu awamu n'omubaka mu Parliament Honorable Bashir Lubega Sempa kw'ossa abakugu ku munisipaali bawaliriziddwa okwevumba akafubo n'abasuubuzi bano okusobola okugonjoola ensonga zino ng'ekiwundu tekinasamba ddagala. Tekitegeeza abasobola okukolera mu katale ako ne bakyusa obulamu bwabwe n'abaana baabwe n'ekitundu bali bameka abantu batandika obakwata agali abantu. Kyokka meeya ayambalidde Minisita Kasolo olw'okukuma mu bantu omuliro. Konsalutinge nze neewuunya bw'oba okola nange konsalutumi kubanga nnumwa nnyo omuntu okola statement eriberolo ate MP tukusaba ne baminisiters nabo bakolagane. Kasolo tosobola kujja wano nga tokubidde walandi gwe tutambula naye n'okola irrational statement zifaanana bwezo katolina ekitiibwa oyagala tukuddemu. Omubaka w'e Mubende Municipality Haji Bashir Lubega Sempa ategeezezza nga bw'agenda okuluma n'ogw'engulu okulaba nga abantu abakolera mu katale ng'emiwendo giterezebwa. Ate n'abakozi ba wano meeya nkusaba abantu baleme kulowooza nti memba wa Parliament omuinvolvinga mu nsonga zino bayamba muyambe. Byankwanga Francis Xavier akuyita mu kusaba kwa Good Friday nga 18 April ku Canaan Land.